Okay, Tristalk YouTube channel kwoli. Kakati eno list gye nkuleetedde yeeyo ey'abano ba celebrities baffe abaali ab'amaanyi wano mu Uganda naye nga kati baddukira ku Kukyeeyo bali mu America ng'era asoose ku list eno amanyiddwa nga Katongole Omutongole. Ono nno amanyiddwa ennyo okuba nti y'omu kw'abo abasajja abasobola okuba nti ate batandikawo okulobesa wano mu ggwanga Uganda era puroguramu eno yamutunda nnyo teyakoomwako n'agenda maaso n'okuba nti yeegatta ku Bukedde eno gye yatondawo puroguramu emanyiddwa nga Full Dose n'ekubira ddala era yamuyambako nnyo okuba nti ate afuna ettutumu. Katongole Omutongole bwe yava ku Bukedde ng'amaze okugobwa ate yagenda maaso n'eyegatta ku Deuta TV gye yakola puroguramu nga Dose. Awo yava n'asobola okuba nti ate ayagala okuyingira politics nga yali yeesimbyewo okuba MP w'e Kayunga mu disitulikiti ya Kayunga ku kyalo bakita Kyanja ng'ayagala kuba nti ate akiikirira abantu beeyo wabula ebintu tebyagenda bulungi ne bamukuba akalulu. So wenjogerera ali mu America agezawo kuba nti ate yeezimba yasulawo omulimu gwe nasobola okuba nti ate addukira mu America asobola okuba nti ate yeetaasa oba awone obwavu obw'e Uganda oba okitegeera. So yasookedde ddala ku lisiti yaffe ey'aba celebrities abasobodde okuba nti ate badduka mu Uganda ne bagenda mu America basobole okuba nti ate bazzawo obulamu bwabwe oba okitegeera. So Katongole Omutongole y'omu ku abo be tusoose okuba nti ate tubakuletera. So tetumanyi mirimu gy'akola mu America eyo naye nga wenjogera essaawa zino eno gy'emirimu gy'agezaako okuba nti ate akwasaganya ali mu ggwanga erya America oba okitegeera. So Katongole Omutongole yasoose ku lisiti yaffe eyo. Kakati ali ku lisiti omulala amanyiddwa nga Selector Williams. So Selector Williams ono naye mukuletedde ku lisiti yaffe eno nga naye yaddukira mu ggwanga erya America oluvannyuma lw'okuba nti ndowooza Uganda ewa yagaana oba baba bagenda kuba nti banoonya future gye bataasobola kufunira wano simanyi naye nga naye yaddukira mu America eyo gy'ali kati twamulabako nga ageze okuba nti alongoosa mmotoka eziba ziguddeko omuzira mu America. So y'omu ku abo ba analyst Uganda bye yali erina Selector Williams nga bwe kitu ekiba kikwatagana ku music bwe Uganda Selector Williams yali omu ku abo abantu abatuufu abasobola okukunnyonnyola ensonga ng'atandikira ddala ku music wedda mpaka kono music wa generation yaliko. So Selector Williams ono naye addukira mu America eyo gy'ali kati gyagezaako okuba nti ate tenkanyiza obulamu yali ku Sapienza gye buvuddeko awo ng'era aweereza program yali ya music bwetyo. So naye yasobola okuba nti ate addukira mu America eyo gyagenda maaso n'okuba nti ate tenkanyiza obulamu. So Selector Williams naye y'omu ku abo abali ku lisiti yaffe eno oba okitegeera. So tetumanyi mirimu mituufu gy'akola naye nga waliwo ka video akagenda maaso n'okuba nti kasakyuleetinga ku mikutu nga kalaga nti ayola muzira naye ennaku zino agenda n'akola videos ze atera okukyaza abayimbi ku TikTok ye ne babaako ensonga ze battaanya waneeno mu Uganda. So Selector Williams naye tumuleese ku lisiti yaffe eno ey'aba celebrities abasobola okuba nti ate badduka mu Uganda. Kakati omulala amanyiddwa nga Mary Flavia Namulindwa naye tumuleese ku lisiti yaffe eno nga naye yaddukira mu ggwanga erya America oluvannyuma lw'okusulawo omulimu gwe yali alina wali eri ku Bukedde TV. Mary Flavia Namulindwa ono yakolera ddala ku Bukedde TV okumala ebbanga ng'ono yakola puroguramu nnyingi eziwerako okuli puroguramu ng'oluyimba lwo era eyo yafunira ettutumu okuba nti ate amanyikiddwa. So Mary Flavia Namulindwa ono oluvannyuma lw'okuba nti ate ebintu naye byagenda ne bimutagalako awo amawulire ne gavaayo ne gasakyuleetinga nti oluvannyuma lw'okuba nti ate yayingira politics yasobola okuba nti agobwa ku Bukedde TV. Jjukira byebimu ku ebyo era ebintu ebyagoba Fifi da Queen ku Bukedde kuba nti ate ayingira politics. Kasaba akizuula nti ayingidde politics awagira NUP oba People Power
bakama be ababukedde bamugamba tetugenda kusobola kuba nti tukwatagana naawe so katukute ogende ate oyizeeko ku kibanja ewalala. So Mary Favor Namulindwa naye yagobwa ku bukedde n'asobola okuba nti ate addukira mu America gy'ali mu kaseera kano okuba nti ate ayiyiza obulamu. Ono yagenda maaso n'okuba nti akolawo YouTube channel agirina emanyiddwa nga diaspora webityo agenda maaso n'okuba nti interviewinga abantu embeera gye bayitamu okuba nti okuva e Uganda okutuuka eri bintu biki ebibasoomooza. So interviews ze zigenda maaso n'okuba nti ate zi-inspiringa abantu. So ali bulungi yeeyagala talina buzibu bwonna yeeyagalira ddala. So Mary Favor Namulindwa naye ali ku lisiti eno. So maaso awo ngenda kuba nti ate nkukolera lisiti y'abayimbi abasobodde okuba nti badduka mu Uganda ne bagenda ku byeyo. Oba okitegera eno lisiti gye nkuleetedde y'abano ba radio ne ba TV presenters abadduka e Uganda. Oba okitegera. So ngenda kuba kukolera lisiti y'abayimbi abaava wano ne badduka mu America oba mu nsi zonna okuba nti bayiya obulamu. Naye nga Mary Favor Namulindwa y'omu ku abo. Kakati gwe tusembyayo tugenda kusembyayo omwana mulenzi amanyiddwa nga Kapalaga Baby. Kapalaga Baby ono abasingako mmwe mumumanyi y'omu ku ba radio presenters abaali beekoledde ddala erinnya. Yali akola wali eri ku radio emanyiddwa nga radio Njerabidde. Naye nga Kapalaga Baby ono y'omu ku abo ba radio presenters abaali beekoledde ddala erinnya. Ono yaweereza program eyali emanyikiddwa nga Wolokoso ng'ebeerewo lwa mukaaga oba okitegeera. So ng'agenda maaso okuba nti awa abantu olugambo oluba lugudde ku bayimbi biba bituuse ku bayimbi. So Kapalaga ono yakolera ddala erinnya wabula ebintu byagala ne bimutabukakaawo nga yakamala okuba nti ate yeegatta ku politics. Oluvannyuma lwa Bobi Wine ofuna obuzibu yafunira Arua, Kapalaga Baby ono yagamba nti annyusa emirimu gya radio kuba nti bamunoonya bamutiisatiisa bagala kumutta. So bw'atyo bwe yakozesa chance eyo n'adduka mu Uganda n'agenda mu ggwanga erimanyiddwa nga United States of America gy'ali kati mpaka na kati. Yagenda mu mwaka gwa 2018 mpaka na kati ali eyo oba okitegeera gy'agezaho okuba nti ate ayiyiza oba akwasaganyiza emirimu gye. So tumulaba agenda maaso n'okuba nti ate ategeka ebivvulu akonectinga n'abantu wano na wali. So media akyagirimu akyajagala naye nga yasulawo omulimu gwe n'agezaho okuba nti ate agenda afune oba ekisingako eyo ebweru. So Kapalaga Baby y'omu ku abo aba celebrities, radio celebrities, TV celebrities abasobodde okuba nti badduka mu Uganda ne bagenda okuba nti bayiya ekiddako mu nsi endala. So mu nsi nga America. So listi yaffe eno kangikomye wano oba okitegeera. So ngenda kuba nti ate nkola listi y'abayimbi be mumanyi ne be mutamanyi abadduka wano. Mubeere bulungi, mweraba.